nti buli muntu inga osubscribinga ku Kyagulanyi bwe busirifu owe mulaba bwebu uvuga katambi okaze mabega bwe teweewunya okubeera nti CBS oba Mengo oba Obwakabaka bayirawo nnyo mpuuga omubiri paka na buli kati wakati mu kubeera nti mpuuga mubbi n'ebintu mpuuga byazaakola nga mubbi naye balaba owekitiibwa omuteketeke owekitiibwa ow'Emmengo omusajja wa Kabaka omuteketeke Mathias Mpuuga okuvaawa weno jabadaki Nyendo Mukungwe Mathias Mpuuga owekitiibwa musajja wa Kabaka era musajja wa Kabaka kati musajja wa Kabaka baafuba nnyo okulaba nti regardless ku bubbi bwa Mpuuga n'amayisa gaaga amavundu nga bamusiigako akazigo era abateketeke ba Buganda era abakulembeze ba Buganda ab'ensonga Mpuuga Mathias omukulembeze wa Buganda ow'ensonga era Kabaka yamuteekateeka mwatuteekerateekera babbi Kabaka gwateekateeka ababbi Kyagulanyi olw'okubanga si mubbi okitegeera yempala neeyo mukitegedde nti obulwadde obutuluma bayite eyaabwe mukiwulidde tebasobola ate nga tebajja bwe tekikwewuunyisa Mayiga n'akwata ekkubo ku Idi n'agenda Butambala neyefuula atamanyi abantu ne bamugamba nti kino kyekyatuuka ku musajja wa Kabaka Muwanga Kivumbi neyefuula ntalina kyamanyi naye teyasobola nakukwata kkubo gendako mu maka ga Muwanga Kivumbi kumalawo dakiika 5 why Muwanga Kivumbi wa Nuupu Muwanga Kivumbi obeera otya vice president wa Kyagulanyi gwe tuwalana Mengo gwe walana Obwakabaka gwe buwalana bwe butayagala ebigenda maaso byonna Obwakabaka bakabaka bamwe bakimanyi bulungi ti mukama waabwe Museveni baamukuba akalo hands down bakimanyi kati ebigenda maaso yonna mu ggwanga Uganda okubeera nga babatulugunya okubasenda ku mataka ekiwamba abantu mu campaign zimu nyine mu kulonda abantu bangi baafa babimanyi basalawo kusirika why lwansonga omuntu eyawangula mukama waabwe tebakwatagana naye omuzuukuke katuwulira kino okumanya abasajja abo babi gobadde okimanyi nti Muwanga Kivumbi abakubeera nga asubscribinga mu kibiina kirala nga si kya Nuupu obadde okimanyi nti Obwakabaka bwandibadde bwavaayo dokusitula eddoboozi ku Muwanga Kivumbi n'abantu abattibwa wa Muwanga Kivumbi obadde okimanyi ekyo obadde okimanyi nti singa Muwanga Kivumbi yali asubscribinga mu muti Sseddugge ogwa Mpuuga obadde okimanyi nti Muwanga Kivumbi buli kaseera wandibadde owulira eddoboozi nga lisituddwa okuva Emmengo okuva ku CBS n'okuva ku BBS telefayina n'obutivitivi n'obukutukutu obulala obuli attached ku gavumenti obadde okimanyi ekyo era Muwanga Kivumbi yandibadde tava mu mboozi za CBS na BBS era owekitiibwa Muwanga Kivumbi simanyi bikoze bitya owekitiibwa musajja wa Kabaka ow'Emmengo era musajja wa Kabaka Muwanga Kivumbi kakati musajja wa Kabaka omukulembeze wa Buganda ow'ensonga twazima omukulembeze wa Buganda era omusingula yafuna obuzibu kakati era n'atemulwa mwandibadde mulaba Muwanga Kivumbi olova singa abadde muti Sseddugge oba singa abadde obanga alinga mu DP kubanga mukimanyi bulungi nti ng'oggyeko Nuupu teri opposition party endala mu ggwanga Uganda era awo bandibadde boogera nnyo naye being the fact that Muwanga Kivumbi asubscribinga mu Nuupu Obwakabaka nga bulina obuzibu ku Nuupu
tebaagala Nuupu n'abagirimu n'agikulira era bamulwana nnyo. Mukimanyi nti Mengo teyagalira ddala Kyagulanyi. Kati buli muntu inga osubscribinga ku Kyagulanyi bwe busirifu owe mulaba bwebu uvuga katambi okazeeba bega gwe teweewuunye okubeera nti CBS oba Mengo oba Obwakabaka baayirawo nnyo Mpuuga omubiri paka na buli kati wakati mu kubeera nti Mpuuga mubbi n'ebintu Mpuuga byazaakola nga mubbi naye balaba Owekitiibwa omuteketeke Owekitiibwa ow'Emmengo omusajja wa Kabaka omuteketeke Mathias Mpuuga okuvaawa weno jabadaki Nyendo Mukungwe Mathias Mpuuga Owekitiibwa musajja wa Kabaka era musajja wa Kabaka kati musajja wa Kabaka baafuba nnyo okulaba nti regardless ku bubbi bwa Mpuuga n'amayisa gaaga amavundu nga bamusiigako akazigo. Era abateketeke ba Buganda era abakulembeze ba Buganda ab'ensonga Mpuuga Mathias omukulembeze wa Buganda ow'ensonga era Kabaka yamuteekateeka mwatuteekerateekera babbi. Kabaka gwateekateeka ababbi Kyagulanyi olw'okubanga si mubbi okitegeera yempala neeyo. Mukitegedde nti obulwadde obutuluma bayite eyaabwe mukiwulidde tebasobola ate nga tebajja bwe tekikwewuunyisa Mayiga n'akwata ekkubo ku Idi n'agenda e Butambala neyefuula atamanyi abantu ne bamugamba nti kino kye kyatuuka ku musajja wa Kabaka Muwanga Kivumbi neyefuula ntalina kyamanyi naye teyasobola nakukwata kkubo gendako mu maka ga Muwanga Kivumbi kumalawo dakika 5. Why Muwanga Kivumbi wa Nuupu? Muwanga Kivumbi obeera otya vice president wa Kyagulanyi gwe tuwalana Mengo gwe walana Obwakabaka gwe buwalana bwe butayagala. Ebigenda maaso byonna Obwakabaka bakabaka bamwe bakimanyi bulungi ti mukama waabwe Museveni baamukuba akalo hands down bakimanyi. Kati ebigenda maaso byonna mu ggwanga Uganda okubeera nga babatulugunya okubasenda ku mataka ekiwamba abantu mu campaign nzimu nyine mu kulonda abantu bangi baafa babimanyi basalawo kusirika. Why? Lwansonga omuntu eyawangula mukama waabwe tebakwatagana naye. Kakati musajja wa Kabaka omukulembeze wa Buganda ow'ensa omukulembeze wa Buganda ow'ensonga twazimba omukulembeze wa Buganda era omusingula bale yafuna obuzibu kakati era n'atemulwa mwandibadde mulaba Muwanga Kivumbi olova singa abadde muti Ssedduge oba singa abadde obanga alinga mu DP kubanga mukimanyi bulungi nti ng'oggyeko Nuupu teri opposition party endala mu ggwanga Uganda. Era obandibadde boogera nnyo naye being the fact that Muwanga Kivumbi asubscribinga mu Nuupu Obwakabaka nga bulina obuzibu ku Nuupu tebaagala Nuupu n'abagirimu n'agikulira era bamulwana nnyo mukimanyi.